Amazzi kye kintu ekikulu omuntu omulamu kyasinga okwetaaga, kyova olaba bwe gabula embeera etabuka mu bitundu gye gatali. Kino kye kiwaliriza abatuuze b'e Makindye naddala ababeera mu Dubai Zone okuvayo ne beekubira enduulu eri gavumenti wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ki National Water and Sewage Corporation okujja babataase ku mbeera eno. Abantu bano bagamba nti bamaze ebbanga eriwera nga tebalina mazzi. Tukooye okubonaabona, tetukyanaaba ku luzzi, oluzzi lujjudde lukyafu. Tukooye gavumenti yetuyambe. Kuva ndozi omwezi guno lwe gwatandika tubadde tufuna ekizibu ky'amazzi. Twabuulirizaako ne batugamba nti gavumenti erina ebintu byekola ab'amazzi biki naye bigenda kuba bitereerezebwa. Oluzzi kwe basobola okukima amazzi luli wala nnyo nga mu mbeera eno we tugwiridde ku batuuze nga basena amazzi ku payipu gye batutegeezezza nti yakutuse n'ebataasa ku ggendo. Kuziwera 3 nnyo amazzi tegaliiko. Waliwo emmanga eyo oluzzi abaana gye basala oluguudo genda okusena amazzi. Mu nnaku ezo waliwo omwana omukongo emmotoka yamutomera ali nga bava okusena amazzi emmanga. Nze nakamala ennaku 3 sinaaba. Bwe ngendako ku studio gye nnaabira bakyala baffe bali bubi, bazadde baffe bali bubi ku mazzi. Ate abawoota balaga nti bakola nnyo naye tebalina kye bakola ki. Evans ng'onomu ku batuuze ku kyalo kino atutegeezezza nti olwa tekinologiya ali buli wamu abantu abasinga balina kaabuyonjo za munda ng'olw'embeera eno beesanga nga tebakyasobola kuzikozesa. Tetulina toilets za wabweru, tukozesa toilets za munda zokka weyabayo tuuka ekiseera ng'ekyamazima nga tukyasobola nagigendamu ey'omunda. So nga we twebuuliza nti gavumenti n'omubaka Alan Sewanyana gwe twalonda ne tumuwa akalulu abeere ng'atwala Makindye bo batukoledde ki? Kubanga ekyamazima kati abantu amazzi gafuuse nga wono oba nkugamba ekikuba bw'oba tolina n'oba nga oyina emmere nga tolina amazzi emmere eba ya bwereere. Ate bo abalala bagamba nti embeera eno esinze kukosa muntu wa wansi era ne basaba bekikwatako okubaako ne kye bakola. Omuntu wa wansi atasobola ku affordinga kati kaŋŋambe nga tanka eya mililitas oba 10,500 nga tasobola gya affordinga essaawa eno kati wetwogerera amazzi gabuze nnyo tugenda weza mwezi n'enzizi kati ku kyalo kuno nga kwolaba kuliko oluzzi nga lumu. Omwezi gwa Gatonnya omusana guba mungi ddala wabula nga bw'otuuka mu kitundu ky'e Makindye omanyira ddala embeera gye bayitamu olw'ebbula ly'amazzi nga ne wano wennyimiridde taapu eno ekulagira ddala nti emaze ebbanga ddene nga tereeta mazzi. Gabeerako wemba temugatayiminze kiro mba temugenda kufuna mazzi. Muyinza siba lunaku lulamba temulina mazzi. Bwe kituuse ku bannamukadde ne gujja bagira anti nga balina okufuna abaana babayambako okubasombera ku mazzi nakyo ekitabanguyidde. Nga tetugalabako era olaba abantu ab'ebidomola babiserengeseyo baba bagajja wanze simanyi nti nze sitambula. Tusaba gavumenti etuyambe abakola ku by'amazzi batuyamba amazzi gatubonyaabonya. Wano ssentebe w'ekitundu kino Musa Batemyetto wasinzidde n'alaga okutya kwe eri obumenyi bw'amateeka olw'okuba amazzi gano batera kugateekako kiro ng'abamu bakwata ebidomola ng'abagenda okukima amazzi ate ne bakolamu ebikolwa ebirala ebimenya amateeka. Kizibwalidde nnyo kati abakuumi baffe okwawula ani mubbi n'ani mutuufu ddala agenda ku nsonga entuufu ey'okunona amazzi olw'okuba nti ababbi abo beekwasa ebbula ly'amazzi. So abaana bali ku buzibu abato nti okusinga ebiseera ebisinga bye basinga okusangibwa mu kizibu ekyo ekyokunoonya amazzi. Wabula ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ne Kazambi ki National Water and Sewage Corporation bagamba nti balina obuzibu obutonotono kyokka nga bali mu kubukolako. Omwogezi w'ekitongole kino Vivienne Mujibe Newumbe gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu agamba nti ensonga zino bali mu kuzimaliriza era abantu bagenda kufuna amazzi. Kati twabadde ne around kulina ngandaawe. We had an underground leakage, like a burst down. I think waliwo concrete, pipe webita waliwo concrete. So they had to dig up the place, bakole gundi, bakole repair. Now the backfilling is the issue because you can't leave the road undone before they can turn off. So we had to turn off the water first to do the repair work. Joanne Navawes, BBS Telefina.